Na vakwaba beragalaga kano katunda kawaka njagala kakuweka kuwonye ntayo Kamuze kabya salvation I salute you uli chisaje kubidako jesiza kwenda tubudoka botya ejabale jetu sizako engalo onakola it's a Tuesday muziki kuyetu yatufa bakula buyema mpola magezi ngayo nkuba kano kakuwa kali ate botya atene tugena mu video calls zaffe bulambala babo itakuta tumusambu noti biri ichenda mu biri asatu mukaga atene twogerezganya sindika ko baka atocho baka kirashiganye oso kunkubira live nongandi karo injagala kano ne wasudia na jubise byo mu byagamba tolira bikako ku TV ya ABS ogena gira bikirako okuba live techetagisa kugenda ate baka editing ate rigani kano kati nedda okuba there and then ne weraba bwatyo butishitamuza bamutakaro embosera ya ABS TV kumuziko yo junior wa mune mwana mlenzi chirabira bali mabega camera mu control room tinayo omukulu rigano chintale wa mune shafiki wachikwasaganya magezi musanvu ku munana mu magezi ebifamu industry na buli kimunga bo kitambula tubera ate bweto tubibatusa ko bunema obulungi bunzi so obulungi bunzi se ayi kudam logistics imbabuzi zako je bugaba mutarazi how are you madlos nkubuzi zako nnyo mwenna abali yawo imbagala nnyo bali kuberako ku muziki kuyo abantu bekiri agonja abantu abali ali ebusoga abeidinda bananga abasoga mwene mukobaki mbabuzi zako nnyo abali embarara mugamba mutya mbabuzi zako nya musiburo mutya orodoro agana rigano chintale insabulayo kamu bubiri then atenkomewo nkubulye kyekiriwo obufumbo bwa Judith Babirye lwaki bwaganye lwaki divorce yakiriziddwa kati biri mu mateeka koti yakiriza ne banange nalongo waloga oba wakutte mu bigali oba wakolota nange simanyi rigani sabula nkomewo mwana mwala chosen beki watu wagabi out her own management ya managing ya kaka yima nakayiriba nakatwale no nakayiriba nakatwale banange no muyimbi nga gwe yeyiriba ate chosen beki tanyuma kwa yiriba tanyuma kwoche bwako musana kuwa musana wegumoche muganda wange mundeke comments reserved onaganda drop me bomb panta by Cinderella baby herself goes to all candidates okay and family kale mukwana thanks for that show Kathy please drop me clear to those who are watching muziki kuyo my daddy Katula Patrick Chilagira Mukono and all my friends hey drop me I love by Aizonti kanyumire nnyo namatovu Jowelia no mwami we abeka uku okay play for me bought by Shami the bad girl Sikarina hi sweetie thanks for that show please play for me Ndimu Love by Spice Diana Trinity thanks for that show drop me Itayo by No Heart thanks for that show please play for me Perfume by Nikki Siruyina drop me I Love You by Azanti okay onagambia drop me in Peter by Ruth Miles banange abayimbi nga banji nnyo obuyimba simulina mbagambe nti obuyimba bwabesibina babwawo tubatubuzanya ate straight gaba mateeka ne mu bagambe babulete oba ba manager babe babulete oba abawiri baba promoter babe babulete I love you girl hello how are you sweetheart bana Hannington Wesi gwankubuziza nnyo mu magezi onagambye Zaina Zari Queen network Regan kwata muko good afternoon thanks for that show drop me a number by Irene Intale hey please thanks for that show kindly play for me in this sample by Ziza Bafana Katonda Waraga 2020 new music from Magic Town ani yabagambye Katonda Waraga manyomu ye Katonda mwennyini kubanga yakufubutuka raga nenjoka nezikwesala kukyabadde kushera Spice Diana byafubutuka Ziza Bafana raga oye Katonda Waraga si Ziza Bafana naye nga ko muziki kuyo mbadde nkyababulya nga tukyanyumyamu Obufumbo bwa Judith Babirye bwo bulabika koti yabuliyimiriddemu oluvanyuma lw'omwami Sebulime okulopa n'agamba musimanyanga yakoma mu 2018 mu November okubeera nga akwata ku bintu ng'alya ne ku bintu bya Judith nawe wali emisango egiswaza ng'ogenda mu koti ng'oli mwami wa muntu ng'ogamba nti bannange omukyala nakoma myaka gyadda nga tankombya yadde okulingizaako we Nana daga sebo
Sebulime wakakola nenga officially Bwabufumbo Bwabuto kirabika we bwagenze Bwabufumbo bulabika awe bwakomye Obufumbo bw'omukyala Judith Babirye n'omwami wa Sebulime ne Nalongo balogera wabannange byasooka okukyala ne kubaawo Judith alemedde eri munsi z'ebweru azaalidde nayo netugamba oba anadda n'atandikirawo eddya kumbe poteya agenda kubeererayo ddala era ekintu bakisalirizeemu awo era yo kooti bwetyo yalambise era Sebulime ali free nnyo ne mukyala we Nalongo kati kwegamba we baba bagala kadaali bagisamba bulungi naye Sebulime yali akuzimu ebyabasajja abayisiraamu baneeno nti kugiraagira bwakyangako eno bwaddeeri naye munnange Nalongo final ekirabika yali mu siiti y'okubeera ng'avuga yavuga omusango gwa Sebulime bwegutyo gusagwe gwasaliddwawo n'omulamuzi yalabye n'agamba nti bannange nange sika muntu omukazi 218 nga tava gyali bannange oba musajja ki okugumiikiriza omwaka mulamba ogwa 219 n'agukuba wali n'atanda Sebulime obusajja Sebulime mugumiikiriza nnyo omusajja amala mwezi gumu myezi 2 n'anoonya n'afuna ani ono n'afuna jadda naye Sebulime omulamuzi yamutenze mutima n'agamba bannange omusajja ono alina omutima katugire bwe tuti ali obufumbo buno bukomewo era bannange ebibbe tebyala Judith omwami gwe yali afunye gwe yali asuuzizza munne kwegamba 219 yobwatyo bwe yagenza kati 22 tumutandise bwe tutyo kukyawagana bintu byakwawukana officially ebyakitoosa ne Grace Kani baawukanye kakati Sasha Brighton naye ne Shonga bali awo bagenderera kakati ate ne saawa zino ne Judith Babirye nabo myane mye bwe batyo bagamba myane mye Obufumbo butyo bwe bwagenze bwe bwawaddewo naye nga kubuzikadde Vision sindiko bakabo kunati musanvu noti 229 36 ngenda kubeera nga ate nkomawo bulambalamba ne messages zamwe wamu ne video calls zamwe bya wano okuba ne wera bano ka design akakabi okasanga muzikadde Vision wakangenda gira mukatini then I'll be right back no muziki kuyo bera ku ABS Vision tova origani obimba biri bwe basabye tukolene ku nsimbi nkomewo in a fresh mood bera ko tovao 16 byonna oli bulungi oli bulungi baby girl how are you weyagala bakuyisani kikwano okuweleza mpeereza ne bakuyisani wanje bakuyisani Esther oliddawa oli mu kikoni mwe muli mu hositero Esther oli ku muziki ku ABS Vision ai network era mu kikoni awo twatera kubeera network mbadde neewunyiza Esther nga ngamba bannange gwe kayayana gwe walwala gwe wanaaba yali wanjawulo nnyo hello owaaye kyakiriwo naye ndi bulungi olikiriya olikiriya yoba kuyisaaniye oli naani nahiya ositamye namu ku TV ya munno akagulu kawanikire ddala bwoti nahiya kawanikire ddala bwoti okawanise nahiya oli waka mu kyemisana kino ndi waka munanga kyemisana tonnaba kijjula mwe bannamyekozi abakola musaba akayimba akayimba ka Eddie Kenzo ngagamba atya akasamyekozo nyimbiramu tugende naye wali samyekozo tekawo namyekozo wali samyekozo tekawo namyekozo yimba tugende muliwa basamyekozo abakola muliwa namyekozo abakola ngagwe oli namyekozo nkutidde kankuti bano bawa naye nga kumuzika bya Vision video calls
zibera live ate si bya kukwatakwatamu kyekiriwo majje sexy. Hello Vira TV mukwano twogere. Wanji bwokuba esimu Vira TV twogere kyolaba ku WhatsApp yo ku video call yo ekyo wojjo sobola okwogerezeganya nange kyowulya kyenjogera kyoddamu. Naye nga ku muziko ebya Vision kwo tukyagendera ddala mu maaso abagiriko bayitirivu. Hello Sabo ono kankoze sikategedde kanfuna omulala. Hello Wanti nga munyumye nga mwetegese. Nze nsinza okwetegeka. Okitegeera nze bwentyo. Kyekiriwo naye muli essanyu muli lidda waawo. Mubeera amasajja bannange bampa abato bambuuzeeko nga tebannadda ku ssomero. Kubampe bambuzeeko. Wanti Shiba ng'agamba atya? Munyimbiremu wankuba ennyanda. Wanti mukampererezeeyo babiri bokka. Kale mukwano mwebale kubeerako ebya Vision. Kansabalugani Kintale. Wanti wabula Rupi weyagalidde mu nsonga eno. Kale sooka omubuuzeeko. Ogamba otya ssebo? Kati saasirona ndi okumpi. Saasirona ndi wano. Oli bulungi? Neeyagala. Oli kiriya? Oli liddawa? Naawe nkulaba wonyirira. Kituufu onyirira. Oli wembalala. Oli wembalala. Wanki? Oli Mubende. Abe Mubende bagamba batya? Wanki? Anyaga. Rubiza kabuliza abakulako ebya Vision. Abafula mbalamusiza nze Rubi mwebale kwekuumira ku NBS. Eno bagita ABS. Soma wali. ABS. Okitegedde? Yes. Kawala. Kawala. Miki Wine ali atya? Omuyaye wammwe. Yali era abatumidde talina buzibu. Abadde yagenda kujja naye ne wabawo kajamu akamusumbuwa. Kakati mwava ku kyokuyimba ne Miki Wine. Oba mwena muli ku Firebase mwe mutukubye emiggo. Nedda. Nze ndi byange naye. Miki Wine muganda wange mukwano gwange. Kati twagira vibe yajjaawo ne tugamba waaye ki ekiri. Ate ye Lydia mwamusangawa. Waaye. Tubeera nabo babeerayo. Jamutambulira kati yali nye level yavudde ku bana agenza ne mu bayimbi. Wanji? Tufu. Yali nye level kati azze mummwe. Azze mummwe. Tujja mukubira yennyamba. Tonga ndi Miki Wine nakuziro ya mukwasaganya naye ate abakisusiza. Naye Miki tagaba ssente. Kati ajja kumala yigo gaba kubandi. Okitegedde nti tagaba. Kakati kwa Vision tuba ne video calls. Before nga tuna premiering akayimba kaffe ogenda kukwata ewaneno babiri basatu aba video wano omuntu wakuba essimu muba mweraba okwata ssimu ne mweraba ku screen eyo gisembere togitya ebya wano bya masappe ku live muba mweraba okitegedde wali okirabyeko. Sina wano wasose ku ABS. Wakawe wasose okukola ki? Era nkulaba kiri agonja akutta. Sibyangu okitegeera wano kwa ABS omuntu bwakuba essimu omweraba bulungi oyita ku video call zaffe yeyo namba eri ku screen yo. Hello. Ono talina OTT nabagamba bato ina OTT tokuba okuba ina OTT that is when wosobola okweraba ku screen. Hello.
Kyekiriwo wuye mubuzeeko. Omulabi odabye. Otya nnyabo n'olubirubi. Nadia osinziddewa. Okay, tumira abantu osabe akayimba. Oyo mu. Osaba akayimba ki? Omusheshe Spice Dana mugambe muyimbe mukatono ya Rage. Muyimbe mu babiri. Soko nyimbire mu kati nga Rage. Nze Rage. Aha. Omanyi. Okay. Bala asulo. Omulabi. Okisegeera. Bannange. Bakuwa akanamba kasome tewali buzibu. Kamusomero mwana aba yevuddemu nakusaba akanamba si byangu nno. Oyo wuyo hello. Hello. Sweetie. Tuli bulungi yogerako ne Ruby lero yakuyina lero nange ndi out of service. Nange lero ndi out of service yogera nono lero. Yogerako ne Ruby nze ndi kumpi n'omusheshe. Gogo yogera naye lero nze ndi out of service osaba akayimba. Wanji? Kale nawe jebale. Kyekiriwo? Kayimba ki? Josephine Entebe mwe muli ku mpewo z'oku mazzi. Kale saba akayimba. Iye mukwano. Chris Evans ngagamba atya? Choice. Okay. Straight rigani chintale ajja kwera akakuwa Ruby kasoke mbuze omaze banga chimu industry munongo otawuka. Maze banga dene okuva lwe nazaalibwa nga ndi mu industry. Mwe baana baba basudde abagenzi mwe kintu naye kyatuuka ekiseera ne kibatabukako. Tekisobola. Tekiyinza butabatabukako. Kibaayo naye tusooka ne tukikkakkanyiriza kufuna level. Nogira. Okay. Mwe bamu ku basemyekozi abaakolamu. Muvujja okugatta abantu mu bannamyekozi okwata oyo gwe tugende ebaaso. Hello. Baku TV. Majavira TV nabo no bajagala nga gwe bojagala. Abayagala yerabe wali akakase. Hello. Oyo talina OTT muleke. Talina OTT tufuna ina OTT. Omanyi wezitabuka zekyanga n'ogamba kiki kino. Onaga ngati batya kumpita anti. Hello. Onaita ina OTT. Tumwesonyiwe. Onagambe hello Carolina. Nsaba yo akayimba ka Chosen Becky Nesimye yayisewo dda mu magezi yayisewo. Hello. Onayeta ina OTT bakubyogamba bakula ku ABS television. Abanda bakwe ABS amanya gange nze Ruby. Ndi musajja muyimbi. Gwe mulundi gwange ogusoosa okukyalako wano ku ABS ekawala. Mbatumidde nnyo. Bagamba era mbebazo kwekuumira ku ABS kyemukola kyakabinyo bagamba ate muziki kuyekwatiridde ate ekyasinze okitegeera kyobola banange nze nno sitera kujjajjawo buli wensanze Ruby totulimba kasaba rugani chintale atwe akayimba kamwe na mlezi Ruby ngali wa mune wine 30 seconds then ate tuberenga tukomawo ku ABS television omuziki kuyebera kotovayo junior wa mune chira behind the cameras mu control room tuna rugani chintale ali wa mune mwana mulenzi go baita Shafik batukwasaganya magazine ngakupa pesa go rugani itovako Miki waini awo mulese woleta nyimba wezityo iyawo enyimba wezityo bo mulese okitegeera wamusanga wa Miki waini yansanga
eyo gye tubeera nga tunoonya ssente nga tubonaabona n'enseno naye munnange wanalo programa giteyita ekiro biyita ekiro ne bannyinimu baatikka kyo kituufu kubanga wabawo enzikiza ebigambo bye bisembayo ebyabakolako ebyasovision tulekeyo obuyimba bwabwe bwe basabye ebigambo bye bisembayo tuve wano ebigambo byange ebisembayo ako ke kayimba kaffe bakayita kansaasaanye twakakoze ne Mickey Wine era tubasuubiza okukola obuyimba obulala bungi nnyo obukyajja nange kennyini rubi ng'omuntu okyaleeta nange osobola okumpaayo kolabo nsobola ne tuyimba kasita buziba bwe buti nga twalaba nga tutuula nga tukka ebyo biba byamunzikiza era nakitegedde byabya kumuzika bya salvation nga nalekayo obuyimba bwa mubiri busatu ate bwe muto bwe mwasabye zibeera 7-8 nga tukikwasaganya amagezi bamutekaro embosera nkoze ne mwana mulenzi kirabye mabega camera wamune mwana mulenzi junior mu control room ne nayo Rugano Chintale wamune Shafiki bakikwasaganya mu magezi wano mu muziki kuyo ebinyuma wo bisanga ba artist tunyumyamo no saba akayimba ko live ku video call nga ate munange nga welaba then era no sindika no bakabo ne tunyumya magezi nga twalabye kwa musumaga singa abizayo naku olwokubiri olwokuna olwomukaga jangu ekawala ku Christian Life Center ekawala ewo musumba Augustine yiga ku revival gana mpaka empya wefunye taxi ekulete kawala gwe bagamba connect ambira mu kuchambuka ewo musumba yiga basobola okuberanga ate munange bakulagawo naye nga tubagala nnyo see you when you see me that is tomorrow zibera 7-8 ku muziki yo I'm signing out.